enteekateeka zonna awagenda maaso n'okubanga tulaba mbaaniriza mugamba mutya mwenna bali kutumwebaze Godfrey Post. Enteekateeka zonna ez'olukuŋŋaana olwa Good Friday awo olubeera ku Canaanland zonna ziwedde, era wetwogerera abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo batandise dde okubanga batuuka naddala abava mu bitundu ebyawala. Tubadde tutambula of course nga tuzze nga tubalaalika n'okubajjukiza ku lukuŋŋaana luno oba okusaba kuno nti mu Uganda yonna House of Prayer yeteekateeka okusaba kuno baba Pastor Rogers Bugingo yakulemberamu oba ekkanisa ya House of Prayer Ministry International yekulemberamu okutegeka okusaba kuno okubeerawo buli lwa kutaano oba ku lunaku olwa Good Friday. So ne Canaan nga bulijjo enteekateeka zonna zatandise dda. Bw'oba otunulira stage Makula yamaze okubanga ezimbibwa, era nga eno omukulu oba nanyini sound ono y'omukulu Kabogoza abangi gwe bamanyi nga wa Q Vibes eno ng'omuntu ayagala gitegeera ye yategeka stage mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wali mu Lubiri e Mengo wiiki ewedde, era y'omu ku bantu aba designinga stage eyaliko battle eya wakati w'omukyala Cindy Sanyu ne omukyala Shiba Kalungi. Emujjukira battle yali kololo, yali ewomeddwamu omutwe aba Victoria University ndowooza baali wamu ne other partners. So n'olwaleero yaleese stage eyo Makula. Asaawa zino bakyagenda maaso n'okubanga babaako bye batereezaamu ne buli kimu kyonna amataala kyamaze okubanga kiggwa, era tubalindiridde mwenna. Nsazeewo nsobole okubanga mbalaga enteekateeka zino bwe ziri. Ku mulundi guno kyenyinza okubagamba ekirala kye ndabyeko kwe kuba nti basobodde okubanga bateekateeka entebe. Yes, entebe njagala mbalambuzemu katonotono. Entebe zino bulijjo enteekateeka zibadde zitera kubeerawo bwe zityo, naye nga entebe eno wansi wabeerawo entonotono. Ku mulundi guno kino ate munaakyo kyanjawulo, olwaleero kyo kikambwe bulala. Entebe baleese ziri ze bayita ziri empya, zonna ziwunya n'obupya. Agala ate mbalambuze muleme okubaako kye mwekwasa. Entebe zo baleese ziri empya. Kaakati kiba kitegeeza ki nti enkuba nebwetonnya. Enkuba nebwetonnya. Jjukira eno vidiyo onagirabira manya njikutte before nga tetunaba kubanga tutandika emikolo gya nkya. Yes, okusaba okwa Good Friday ko kugenda kubeerawo olunaku olw'enkya. So n'olwekyo omuntu yenna ng'obadde oyagala kumanya enteekateeka ziri zitya, sofa ndi mu sayidi emu njagala kulaga nti enteekateeka zonna aziwedde. Naddala bw'agenda maaso n'okubanga atulaba tuli oba nkuweereza vidiyo eno nga nsinziira ku Canaanland e Makerere Kikoni awali ekkanisa ya House of Prayer Ministries International ng'eno ekulemberwa oba omusumba waayo omukulu ye Pastor Aloysius Bugingo. Kiwe kigenda okubanga kitokotera omulamu omukulu of course gugamba nti Mukama ayiringise ekiyinja ne malayika akituuleko. Ebingi ebigenda okubanga bikolebwa of course olunaku olw'enkya. Kati saawa zino tuba tutandise Easter season oba festival season eya Easter etandika ne hole yatandika in fact ku Monday ku Sunday ku lunaku olw'okunyenya amatabi. Yatandika ku lunaku olw'okunyenya amatabi. Awo yatandikira balabanyenya amatabi naye okuva olwo kati neefuulibwa Holy Week. Naye kati okusaba kuno kubeerawo every year oba buli mwaka lugubeerawo. House of Prayer eteekateeka okusaba kuno, era nga ngenda maaso n'okubanga nkulaga enteekateeka zino nga bwe ziri. Emiryango gigenda kubanga gigulwawo olunaku olw'enkya ku ssaawa 12 ez'okumakya. So n'olwekyo gwe omuntu yenna ali eyo ng'obadde oyagala kumanya enteekateeka ziri zitya, kino kye kifaananyi kye ngenda maaso n'okubanga nkuweereza osobole okubanga ojja. Keera buno obutebe oyinza obulaba ng'obungi, naye ssebo enkya zigenda kuwera ssaawa 4 ng'onoonya n'akatebe naddala wano mu maaso awo nga tokalabira ddala. Abantu babeera bangi nnyo.
nga kino ekifaananyi kyengenda maaso n'okubanga nkuweereza kati wano nkulaga eno koota wano wenyimiridde. It's just a quarter. Kanaland ebeera ya acres 8 n'ekitundu kati eno ebeera koota. Sayidi eri njagala kyuka mbalage ku sayidi eno, ezo ze mulaba ziri ze mobile toilets ezimu kubanga zibeera mu sayidi 2. Waliyo mobile toilets era bw'ogenda maaso n'okubanga oziraba bulungi nnyo. Mobile toilets weziri, ekifaananyi ekyo nkikusigidde bulungi nnyo. So abantu abagenda okubanga mujja ate nga neba ushers nabagenda maaso n'okubanga abateekateeka. So by tomorrow early in the morning sawa nga 12 zennyini emiryango ejja kuba gigulwawo. So nsobola okubanga nkuweerezaako ku kifaananyi ekirungi. Njagala nkulageko at least ku stage ng'etandise okwaka. Stage ye bagenda maaso n'okubanga basetinga kyekifaananyi kyengenda maaso n'okubanga nkuweereza. Bagenda maaso n'okubanga tulaba nti kuweereza live nga nva wano ku Canaland. Abantu batandise dda okujja. Abantu jjukira nti abantu abamu naddala abantu abava mu bitundu ebyawala basalawo ne bagamba nti kabakeere basobole okubanga bafuna ebifo naddala eby'oku mwanjo. Baba baagala kufuna ebifo eby'oku mwanjo basobole okubanga bafuna we batuula nga walungi. So kifaananyi kyengenda maaso n'okubanga nkuweereza gwali ku Sol TV, gwali ku gwali ku Sol TV, gwali ku online, gwali ku Tumwebaze Godfrey's Post. Obviously kifaananyi kyengenda maaso n'okubanga nkuweereza nga nsinzira wano ku Canaland. So enkya suubira nti kigenda kubeera taratibu. Entebe nabagambye nti baleese ziri enene va ku zino tubadde tutuulako zino ezaffe. Sound ate ye baleese mulala muka sound muka agenda kuba amalayo Makerere Kikoni. Agenda kuba amalayo Makerere Kikoni yenna. So omuntu anaabeera Makerere, omuntu anaabeera Bwayise, omuntu anaabeera Kasubi, omuntu anaabeera buli wantu wonna obviously ajja kuba alaba kiki ekigenda mu maaso wano ku Canaland ng'ekifaananyi kino bwe ngenda maaso n'okubanga nkikuweereza. Ate njagala mujjukire oba mutegeere nti eno lower part sinaba kwambuka waggulu. Sinaba eno lower part sinaba kwambuka waggulu. Kati eno wansi we basoose okutegeka. So n'olwekyo gwagenda maaso n'okubanga tulaba manyi olunaku lugenda kubeera lwa nkya. Kijja kuba kika kyekifaananyi kino kyengenda maaso n'okubanga nkusiigira. Saagala ate obeereeyo kati owulire oyagala kumanya kiki ekiri ku Canaland. Enteekateeka bwezityo bwe ziri. Nange nagambye nti abantu bange ababeera ku online sijja kubakkiriza ate mulemu okumanya kiki ekitambula. Ne ba Asha nabo bagenda maaso n'okubanga babategekera nga bw'ogenda maaso n'okubanga olaba eno wansi. Abantu bonna bagenda maaso n'okubanga beeteekateeka. Njagala kwebazaako n'okubabuuzaako naddala mwena abantu abadde mutufolowinga naddala okubiza tubadde tutambulira, abantu b'e Masindi, abantu b'e Hoima, abantu b'e Fort Portal, abantu b'e Kyenjojo, mwena babuuzaako, abantu b'e Mubende, abantu b'e Kasampya, abantu b'omu Kampala, abantu b'e Mukono muli mutya, mwena babuuzaako mbagamba nti mwebale nnyo okutwagala ate n'okubanga mutugoberera. So lunaku olw'enkya ekintu mulina okukeera naddala mu abatera okugamba nti nze ngenda kujja saawa bweziti ne bweziti. Manya ekyo ojja kutuuka ate nga birala. Ojja kutuuka nga birala. So n'olwekyo ebbeera eno olina okubanga ogimanyi nti ejja kubaawo nga weesindikagana n'abantu naddala abantu abasinga basuze mu kibuga Kampala abava wala. Abantu abava wala basuze mu kibuga Kampala. So akati mujja kunzikiriza nkome wano kamba muliseeko eno waggulu bakyagenda mu maaso n'okubanga baseetinga. Bakigenda mu maaso n'okubanga baseetinga ate n'entebe bakyaleeta endala, screen zimala eri waggulu, Red Cross ngirabyeko, security weeri. So n'olwekyo
mulina okuba nga mweteekateeka. Kale kambagaliza ekiro ekirungi mubeere bulungi mweraba.